Nkulamusizaako mukwano gwange nagyesinza okuba nga otuwuliriza. Mwami Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'eggulu yasisinkanye pulezidenti wa Angola basobole okuba nga badisikasinga ku nsonga ezitali zimu, omuli ebyokutradinga, omuli ku bya security, nga w'obimanyi ensonga zonna ezivunaanyizibwa ku ggwanga. Naye guno si gwe mulundi ogusoose emyaka 4 gy'akulungudde mu ntebe okuba nga ayita abakulembeze ab'enjawulo okulaba nga baagera ku nsonga nga zino ezigenda mu maaso mu ggwanga. Nze ngamba kaseera kano Mwami Yoweri Kaguta Museveni ebiseera bimuyiseeko era nga twandigambye nti nno muntu nga kati awedde ku mpagala. Yandibadde akkiriza na withdrawinga yandibadde akkiriza n'awaayo obukulembeze mirembe nga ekirabo kye yandiyagalizza eggwanga erimwagalizza emyaka 4 gy'amaze ng'ali ku ntebe nga yeeyagala saako ne famire ye. Kyokka ekirabo Mwami Yoweri Kaguta Museveni ky'asobola okukolera eggwanga Uganda, kubanga bino nawanayita abakulembeze abaawa n'abaawa, bino discussions balimu tewali kyebatoogerako kyebataayogerako emyaka gy'amaze 4 ng'ali mu ntebe, kubanga ffe bino tulabanga ebintu by'okumala obumaze obudde saako n'okumala ssente z'omusolo, kubanga buli lutuula miitingi eyo gye batuula n'okuwa security omukungu yenna aba avudde e Bunaayira oba mukulembeze oba minisita w'ensi endala, obukuumi bwe bamuwa ne saaviisi yennyini gye bateekawo, ssente z'omubi w'omusolo ze ziba zigenda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati olunaku olw'eggulu nga we nkugambye nti baatudde mu miitingi eyabadde erina okubeeramu pulezidenti we Angola, naye minisita gwe baasindise asobole okuba nga akiika mu lukiika luno. Era olunaku olw'eggulu minisita amanyikiddwa nga Honorable Antonio, minisita wa Angola owa international relations and special envoy, y'omu ku baasobodde okuba nga bakiika ne Emmanuel Lauleko be bamu ku baakiise miitingi eno eyabadde wano mu Uganda mu kibuga Kampala. Kino badde bakitwala bo ng'omukisa okusobola okulaba nga basitweningisa relationship eya Uganda saako n'Angola ku myaka gye bamaze 4 nga bafuga eggwanga. Minisita Tete Antonio yatuuse era n'aleeta mesegi ye okuva ewa Pulezidenti Joao Manuel Lauleko. Mu discussion Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Minisita Antonio baafokasinze ku nsonga zino wammanga eziri mu regional matters eza-affectinga mbw amawanga gano abiri, so balina ekintu ababiri mu common kye balina okuba nga balwanisa. Meeting eno yagendereddwamu cooperation between Uganda ne Angola, particularly mu areas balinamu interest, era ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga ezimu ze yanokoddeyo agamba nti balina okuba nga bafokasinga okulwanyisa obwavu saako n'okwongera ku economic development saako n'ebizibu challenges eggwanga amawanga gano abiri zigafeesinga. Naye nga bwe nkugambye bino si bye bisoose okuba nga batuula, si gwe mulundi ogusoose okuba nga batuula mu miitingi nga zino, era nze ndabanga ebyokumala obumaze obudde. Zino miitingi Mwami Yoweri Kaguta Museveni asaanidde okuba nga awaayo obuyinza ne bawaayo abantu balala bazituulamu ne bakyusa ku system engeri eggwanga gye liyinza okuba nga ligendamu oba nga liddukanyizibwamu ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Golowooza ki ky'olaba? Golowooza Mwami Museveni akyalinayo meeting n'emu eyinza okuba nga egasa ng'ena kyegattako ku ggwanga? Jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing.
abula gwatana kuba ng'osubscribinga ngenda maaso n'okuba ng'osubscribinga gwe mukwano gwange ey'ekumi na ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo, mweraba.